welcome back to my YouTube channel. Ndoza Manya nga bulijjo ni ojiwani Uganda. Bambi mwebaza nnyo okulikinga videos zange, mwebale kusubscribinga, mwebale n'okulikinga. Leero bye tugenda okwogerako, tugenda kwongerako ku bintu by'obulunzi. Okulunda enkoko, okulunda embuzi, okulunda ente, kale nga bwe mukimanyi nti osobola okulunda ebintu bwe bityo era n'ofunamu ku ssente. Era kati ne mbaleeterayo ku mugenyi waffe agenda okutusomesaako atusingako kubanga nze mwana. Kati nsazeewo nkole ki? Muleete agenda kuba yeeyanjula, then agende mu maaso ng'akola ki? Ng'atugamba. So tusanyusa okulaba. Sinso basanga. Zibampitani ojiwani Uganda. Mulungi Bruce. Tukwaniriza mukutu gwaffe. Kati ogenda kugambako abalaba guno omukutu engeri ebyokulunda enkoko biki. Wayinza okubaayo omuntu ng'alina willing okukola ebyo naye nga tamanyi process, otandikira mu process kinaki. Kati katufuneko ono agenda tugambako ku bitonotono then tujja kuba tulaba ekirala ekiddako. Nsanyusa nnyo okubeera wamu nammwe leero. Olunaku lwa leero neeyanziza nnyo ku mpakakisa kano okugabanyako nammwe kitono kyenasobola okugabanyako nammwe. Babyogerako ku ddoboozi abagizi baffe basobole okuwulira bulungi. Kati leero tujja kwogera ku okulunda kantandike n'enkoko kubanga abantu abasinga tuli mu small plots, tuli mu ploti bw'amataka ge tulina ebibanja nga bwe bimanyi bye Uganda nti amataka tegakyaliko, naye walimu ebintu ebitono by'osobola okukoleramu ng'okulundiramu enkoko, embuzi, ebisolo ebirwirira mu cages. Kati ngenda tandika n'enkoko enganda. Enkoko enganda osobola okulunda enkoko zaffe eza loko ezitumanyi ng'enganda, abanyankole baziyita nnyankole, buli kale kabeera nga weziyita. Kati enkoko ezo osobola ozirundira mu ka small space n'ozifunamu. Naye enkoko enganda eno abasinga tuzirunda naye ne tutazifunamu ku lw'endabira gye tuzirabiriramu n'engero gye tuzirundamu. Tuzireka ne zaalula ne tutazifaako, tetuziwakira, tetuziwa mmere, ezo zikula ku lwazo. Naye singa oba ozirabiridde n'oziwa emmere n'oziwa buli kimu kyonna, ziba zisobola okufunisamu ekintu ekinene kusinziira ku kye tuzifunamu. Naye nga sinagenda nnyo ensonga enkulu leero gye ngenda bayigiriza, njagala bayigiriza abazungu kye bayita synchronized hatching. Ffe Abaganda Abanyankole simanyi nga bwe tunaagenda okinywa naye ngenda kibanyonyola mujja kitegeera. Kwaluza enkoko n'osanga enkoko zaaludde olunaku lumu ezisuuka mu nkoko nga 5 oba 10, then n'olyoka n'oziggyawo amagi n'oziggyawo abaana baazo n'obakuza zo nga wezizzeemu ne ziddamu ne zibiika. Eyo process y'Abazungu gye bayita synchronized hatching. Naye kati ffe ng'Abaddugavu nja batwala nga bwe tugikola, nja bawa theory then oluddako nja baleetera practical. Nkibalage practical how it is done practically. Kati mu eyo process tulinamu ofuna enkoko zo enganda oba eza loko ezaalula amagi. Kati wano mu kwalula amagi ne zibiika amagi sorry. Kati buli we zibiika zigenda kwagala kumaamira ku point nga seemu, buli emu ejja kwagala kumaamira amagi gayo ku lunaku olwayo. Kati ky'olina okukola mu eyo process ofuna amagi ag'enkoko, buli nkoko eyagala kwalula ebiika bwetuuka ku stage eyo ng'ogijjako amagi ogatereka. Bw'omala okugatereka kasita beefunye empanga ofunamu ejjirimu, osobola oddifumba n'oligiteerako n'etuula ku ggya eryo. Kati emala kutuula ku ggya eryo n'erinda endala n'endala n'olina ogiwa ejja erifumbe nayo n'erituulako. Ndagala amagi amalala ogaterese nga wezirinda erinda zinaayo zisobole zonna okumaamira lumu. Kati olaba nga zonna enkoko oba 5 oba 3 oba 4 zituuse olunaku zonna nga zitudde ku magi gaazo nga zaagala mumaamira zonna, kati nga olyoka ojjawo gala amagi amafumbe ge waziteerangawo ng'oteekayo gano agaki amalamu agabadde nga togafumbye gabadde oterese. Ezo enkoko zonna zijja kubeera nga zincubatinga amagi gaazo, bazimamira amagi gaazo kutuuka ku nnaku 21 we zinayagala okwalulira. Bwe zimala okwalula
awo ye process gye zigenda fulumya obukoko bwazo olunaku lumu lwonna. Bwe zimala ofulumya obukoko bwazo olunaku lumu lwonna, osobola ogamba nti kankole abazungu kye bayita brooding oba okulunda obukoko obuto. Bamama baazo batebaddeyo babiike, balye babiike. Oba osobola ozirekazo n'ozizimbira ekiyumba kyazo nga kiri specific n'oziteekamu, naye normal kiba kirungi n'ozijjako abaana n'obakuza bokka. Eyo process ya brooding naye ngenda gibayisaamu naye nga si leero ku lw'ensonga y'obudde. Naye nga awo osobola okukuza obukoko bwo 100, obukoko bwa 3, obukoko bwa 5 mulundi gumu. Ogenda fulumya ng'ofulumiza enkoko 50, 40 mulundi gumu. Kusinga okuleka enkoko neyalula leero nawo wayitawo wiiki ne walula endala, obwo obukoko tebugenda kukula kye kimu. Ate ne processing ogenze wali mu marketing okubutunda, tugenda butundira wamu kubanga bujja kuba bukuza at different ages nga tebukulidde wamu. Kijja kukuleetera obutafunamu. Naye weziba zisobodde okwalula lumu ne zikula n'ozikuza bulungi n'osanga okuza enkoko zo 40, ojja kusangamu empanga z'onaasangamu, osangamu enkoko kazi z'onaasangamu. Then bw'omala oba osobola otuula gwe ng'omuntu n'ogamba nti kati njagala kutunda mpanga zange, ojja kutunda empanga 10 mulundi gumu. Empanga 10 mulundi gumu ozitunze emitwalo 3 ozifunyemu emitwalo 3. Kusinga eyayaludde lumu n'osanga otunzewo emu guno omwezi, ogujja ojja kutundawo endala. Eyo process ekyeyambako. Ate bwe ziba zibiika neera zijja kuddamu zibiike at the same point, ofunemu amagi ng'osobola okugafunamu ssente, ekinaabeera nga kikuleetera gwe omulunzi okufunamu kusinga akoze eki, ayaluzzeemu emu. Ebyo bye nsobola okugabanyako nammwe, mujja kunsonyiwa ku lwakadde, nsobola okugabanawaako. Naye oluddako nja baleetera process yayiseeyo mu practical. Bwe naaba maze kubaweereza practical eyo, ndiddamu mbalage brooding, how you can brood those chicks step by step. Tujja kubeera nga tusomawo kimu kimu, tujja kulaba nga tufunamu, tusobole okuyambagana nga ffe abalunzi, tulabe kye tufunamu. Kiba kirungi kulaba nti tukola omulimu gwe tunaafunamu ne gutuyamba enkya. Mwebale ku lwakadde ako, Mukama bankuumire. Oh guys, okay, Mr. Bruce tweyanzege okutuyigiriza. Kati guys, nga we boogedde awo tusoose ne theory. Kati ndowooza tujja sooka mu theory after tujja kuba nga tuzaako video za practical ng'ekintu okirabirako n'amaaso go gennyini. Waliwo ka video ako ke ngenda obatiirako awo, naye ko ka nkoko nzungu ate kati ayogedde ku nkoko eŋŋanda. So ndowooza era nja mukomyawo ng'ayogera ku nkoko enzungu, kubanga enkoko enzungu tosobola zirabirira ng'alabirira enkoko eŋŋanda. Enkoko enzungu ezo oba nga tobimanyi, osobola okuzirunda zonna ne zikufaako omulundi gumu. So oba olina okusooka n'okola ki? N'obiyiga by step by step. So guys, ngenda bateerako ako ka video muka